Bannayuganda battiddwa e China. Bannayuganda babiri battiddwa e China. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Ai Allah abawe ekiwummulo eky'emirembe. Naye battiddwa oluvannyuma lw'okusingisibwa emisango gy'okubasanga n'enjaga. Era kati zembuyaga. Baaweebwa omukisa okukubira abantu baabwe amasimu agasembayo ku ssaawa yennyini. Era zezo ennaku z'omwezi ze mulaba ze battibwako. Bayinza okubeera nga mikwano gyo ng'obamanyi oba nga baaluganda lwo. Kitalo ddala. Ate bano bo balinze ekiseera kyabwe eky'okuttibwa. Nkusaba osome amannya gaabwe gano olabe oba mulimu omuntu wo, olyoke otegeere nti bambi essaawa zino zembuyaga. Abantu bano baasingisibwa nabo omusango gw'okusangibwa n'enjaga n'ebiragalalagala ebirala. Kizibu nnyo okukwata mu mawanga gano n'ossuuka omusango, era abaguwona babeera ba mukisa nnyo kubanga mubeera temukwatagana mu lulimi. Ate ziri ensi eddala ezo zi China, ezo ez'Abawalabu, zi Japan biki, tebakuwa mukisa kukufunira lawyer na interpreter. Kale bw'oba toyina ssente munnange bw'otyo bw'ogenda. Beebo bannaffe abalindiddwa okuttibwa naye nga baajulira, y'ensonga lwaki bo tebannaba kuttibwa. Bano basibiddwa mayisa. Bano baasibwa mayisa. Era nkusaba osomeko ku mannya gano olabe oba mulimu omuntu wo. Bano baasibwa mayisa. Nkusaba osomeko olabe oba mulimu omuntu wo. Nabagambye kizibu nnyo omuntu okumukwata n'ebiragalalagala oba mu misango egy'enjawulo n'awona omusango. Kubanga Abachina boogera Luchina, Abajapaani boogera Lujapaani, Abawalabu boogera Luwalabu. Okuddako ng'oli mugagga nnyo ate ekitali ekyo, kubanga bannaffe bano abagendayo tebabeera bagagga, babeera banoonya ssente za kulya. Naye ennyumba ekubonyaabonya nti oyagala ozimba ennyumba ennungi tebajja kukuziika nayo. Emmotoka ze weegomba, bannange tubeere bamativu n'ebyo bye tulina. Edimizaya lwaki neegomba Katonda ky'atampa? Kati mukaabya bazadde bammwe amaziga, mubonyaabonya bakyala bammwe n'abaana bammwe, mubonyaabonya mikwano gyammwe, ate mwogeza ne ku gavumenti yaffe. Kubanga abantu bangi bajja vaayo bagambe gavumenti tetuyambye. Gavumenti ye yabagamba okutambuza enjaga. Gavumenti ye yabagamba nti gundi genda otambuza enjaga. Waliwo enjogera egamba nti weeyambe n'abalala bakuyambe. Teri muntu akumanyi kukusinga. Mbeegayiridde baganda bange, enjaga mbi, ebiragalalagala bibi. Twekuume, tubeere bamativu n'ebitulina. Kibi obulamu bammwe babulinnyeemu, mubalirireemu. Okusiba amayisa tosse muntu, naye baakulimbalimba ne bakuyingiza mu njaga.
weegombye eby'amaanyi, oyagadde okuvuga emmotoka ennungi gundi gy'avuga, oyagadde okugaggawa luzimbe z'akeedi gundi z'alina, buli mbwa n'olunaku lwayo. Ate buli muntu alina omukisa gwe. Ensonga lwaki engalo tezenkanankana? Kibi nnyo. Bano baaweebwa ebibonerezo eby'enjawulo bye baayita ebisaamusaamu. Ebisaamusaamu nno kwe kukusiba emyaka 10, 17, myaka 2 era nga bw'olaba. Kaakati nno gwali eyo nga tonnaba kulowooza nti omuntu wo bwe yagenda ebweru w'eggwanga n'abeerabira, oba nga oludde okuwuliziganya n'omuntu wo, kwata ku kasimu onoonye oba kituufu omuntu wo gy'ali mirembe. Naawe omuntu ali e Bulaaya bw'obeera nga toli mu kkomera, nkusaba weewalirize okwate ku kasimu okubire ku bazadde bo obabuuzeeko, kubanga abantu emitima gibeewanise. Kaakati okusinziira ku mannya gano nga ge mbawadde, omuntu wo agwawa? Oba omuntu gw'omanyi agwawa? Oba olina erinnya ly'omuntu gw'omanyi? Kale bannaffe tubasabire, naye naffe abantu tuyige, twegendereze. Gundi nkwatiraako ensawo yange, gundi bw'oba ogenda egindi ntwalire ebintu bino bimpeere gundi, ntwalire ebintu bino bimpeere muwala wange, obimpeere gundi, tukola naye bizinensi. Mwegendereze nnyo. Abantu bangi bakola ebintu bye mutamanyi. Basiba enjaga mu matu ag'enjawulo, basiba enjaga mu mareediyo, bateeka enjaga mu ngatto, bateeka enjaga mu bitabo, bateeka enjaga mu ngoye, bateeka ebintu bingi. Kati gw'oli ayinza okukuwa akantu n'olaba nti gundi ampadde essimu ngitwalire gundi, kozi wansi bayiyeyo buwunga bwa njaga. My dear, tubeere very keen. Omuntu awangaala mu nsi ye muntu atya, omuntu atatya tawangaala. Eddie Mizaya mbagambye ebintu bingi nga mugamba Eddie Mizaya ebintu ebyo abyenoonyeza yekka. Abantu abasinga mwagala kusooka kubiraba mu mpapula z'amawulire, naye ng'ate nze mbifuna mangu. Nabategeezaako dda ku nsonga eno ne mulowooza nti Eddie Mizaya yeeyogerera bibye. Kaakati nno byebyo. Mbalamusizza mutabani wa Alice Nakakande ye Eddie Mizaya, n'agataliiko sino.